Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe ekibwa Kyayiti YouTube channel yaffe Kimbasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero waliwo eyambuuzizza ekibuuzo ate nga kikulu nnyo yambuuzizza nti njagala ombuulire ebyo bye nsobola okukola okusobola okwewala obutafuna bisiraani wamu n'olutwe n'abuuza n'ekirala nti mmanya ntya nti bino bye bigenda okunviirako okufuna ebisiraani oba okufuna olutwe. Ayagala kumanya ebyo ebireeta olutwe ku muntu oba ebireeta ebisiraani ku muntu ayagala kukimanya n'asaba nti singa aba bitegedde alabe oba anaagezaako okubyewala obutafuna bisiraani wamu n'olutwe. Kakati okutandikira ddala ebisiraani osobola bifunira buli wamu, ebisiraani osobola bifunira buli wamu, naye mulimu ebintu ebikulu by'osobola okutunuulira oba by'osobola okwewala nga toyagala kufuna bisiraani wamu n'olutwe. Ekisookera ddala oba oyagala okwewala ebisiraani, ekkomera ky'ekintu ekyasinze okuteekako ebisiraani. Liteekako nnyo abantu ebisiraani nnyo. Ebiseera ebisinga kasaba kusibako omulundi ogusooka n'otanaaba ddagala eryo ettuufu erikuyamba okweyambululako ebyo ebisiraani by'ekkomera. Ebiseera ebisinga obira ojja kubeera ng'obuli kaseera baddamu bakukwata, baddamu bakusiba. Bw'ovaayo oteekeddwa kunaaba bulungi nnyo eddagala. Ekirala, engoye z'olimu toddamu zambala, afazaali osooka n'ozirekako ebweru ebbanga eriwerera ddala oba n'ozinaazakoko ne mu ddagala. N'olwekyo ekkomera kye kimu ekyasinze okuteekako abantu ebisiraani wamu n'olutwe. Ekintu ekirala, loogi ze mulaba nazo za bulabe nnyo, zibeeramu ddala ebisiraani bulungi nnyo. Osobola ogisulamu n'ovaayo n'ebisiraani byayo olw'ensonga nti ebintu ebikolebwayo si birungi. Ebintu ebikolebwayo tebiba birungi, ate wayingirayo abantu ab'enjawulo. Buli muntu kuno ku nsi alina ebintu bye ebimutambulirako, alina ebisiraani ebya buli kika, ebintu ebya buli kika. Kati wagenda ewantu bisigalayo, biba birina okukukwata gwe kennyini w'ogendako kyekitanda oyo kwabadde ow'ebisiraani, naawe asobola obbikulekera bulungi nnyo ne biba nga bikutte. Kati n'olwekyo loogi kye kimu ekyasinze okusiiga abantu ebisiraani. Ekintu ekirala, waliwo osobola okubeera n'ebisiraani nga biviira ddala waka wammwe. Osobola okubeera n'ebisiraani ng'ebisiraani biviira ddala mu famire yammwe nga mulina bulungi nnyo ebisiraani. Kiba kitya? Ojja kusanga nga famire emu ng'abaana abawala tebafumbirwa, bazaalira ku luggya, osanga abalenzi nga tebawasa, nga yo famire eri bw'etyo. Ebiseera ebisinga biba bisiraani nga bibatambulirako. Osanga omwana omuwala nga famire yaabwe kasookedde nga babeerawo nga basobola okuba nga balinamu abawala 18 oba 20 mu famire yaabwe, nga balinamu abaana abawala bayitirivu n'abalenzi, naye ng'embaga terinnyangako wammwe, okwanjula tekulinnyangako wammwe. Ebyo biba bisiraani ebibeera bibatambulirako. Kuba osanga famire ezimu nga buli mwana yenna gwe batwala bakyala ne bamwanjula n'embaga n'ebeerawo bulungi nnyo. Abo babeeramu, ezo famire mweziri nga buli mwana agenda mu bufumbo nga bamaze mwanjula ne bamukuba n'embaga. Ebiseera ebisinga ebyo byonna biba bitambulira ku ekyo, kubeera nti abaana temuli bulungi, mubeera n'ebisiraani ebibatambulirako wamu n'olutwe. Ekintu ekirala, ebisiraani osobola obbibuuka obubuusi mu kkubo bulungi nnyo. Osobola okubuuka eddagala eryo n'ogenda nalyo, bwe kityo bwe kiri. Osobola okubuuka eddagala eryo ne likussaako ebisiraani n'ogenda nabyo bulungi nnyo. Naye kyekyo oba olaba nti abakyala mu ab'embuto temukkirizibwa, naddala ng'otambuza bigere, tokkirizibwa masaŋŋanzira gayita makkati, olina gayita bbalibbali, olina kugayita bbali gw'omukyala ow'olubuto, olw'ensonga nti eddagala eryo amasaŋŋanzira gasuulibwamu nnyo eddagala. Kati oyinza okuba nga tugeze oyiseemu kiro tojja kulaba, kati kikuyambako okuyita ebbali, kiba kikuyamba. Oba omukyala ow'olubuto toteekeddwa kubuuka ddagala, tekiba kirungi ng'oli lubuto ate n'obuuka eddagala. Kugenda n'ebyo ebintu babeera bateze era ebiyitibwa ebisiraani, ebintu ebyenjawulo. Engoye
nazo zisigira ddala ebisiraani bulungi nnyo. Engoye omuntu alulimu n'olumusaba n'olwambala osobola okugenda n'ebisiraani bye n'ogenda nabyo, ekyo nakyo kibeerawo bulungi nnyo. N'ennyumba nazo zibeeramu nnyo ebisiraani. Tugeze abaddemu gwe n'ojja n'oyingira buyingizi, ennyumba ezo zibeeramu nnyo ebisiraani. Olina okufuba okulaba nga tonnayingira mu nnyumba sooka omala ogirongoosa bulungi, osobola okuteekamuko ku ddagala. Eddagala eryo likuyamba okugobamu ebyo oba okunaazaamu ebyo oli byaleseemu, kwegamba ogiyingire bulungi, kijja kuba kikuyambe. N'ennyumba nayo ereetera ddala ebisiraani bulungi nnyo. N'ebintu eby'enjawulo bingi mu abakyala babeebasa mu mmotoka. Kimanye omusajja waakwebasa mu mmotoka eyo n'akukoleramu, kimanye si ggwe abeera asooseemu, kimanye nti abeera ateekamu abantu ab'enjawulo. Kati ggwe omwana omuwala, omusajja waakwebasa mu mmotoka n'akwebasa mu loogi mu bifo eby'enjawulo nga si wuwo, ebiseera ebisinga olina okufuba okulaba ng'onaaba ku ddagala ng'ovuddeyo. Olina okukimanya nti emmotoka eyo aba agyebasizaamu abantu bangi. Kati n'olwekyo obeera ojja kugenda n'ebisiraani by'oyo gwe yasooka okwebasaamu oba gw'asookezzaamu, gw'ate ogende nabyo ebisiraani bye. Zibeeramu ddala ebisiraani naddala ku mmwe abaana abawala, kiba kibakwatako nnyo. Omusajja waakwebasa mu mmotoka mu loogi, fuba okulaba ng'onaaba ku ddagala, kigenda kuyamba bingi. Nammwe abalina bizinensi, tugeze olina botiiki bulungi nnyo, eno gye bambalira n'oteekayo omukazi n'omwagalirayo, n'omukazi n'omulala, ebyo biba bisiraani. Era bizinensi eyo eba tejja kugenda mu maaso, eba egenda kugwa. Oba olina okwerwanako ennyo okusenguka awo oba okufuba okulaba ng'ebisiraani ebyo oyiiya engeri gy'obiggyamu. Bizinensi ezo ze mwebasaamu abakazi teziwangaala, ziggwa olw'ebisiraani ebyo. Kuba buli mukazi alina ebintu bye by'abeera nabyo eby'ekika, ebibye bye bamuteekako. Kati buli wajja n'omuteeka mu bizinensi ng'eyo, bizinensi efuna ebisiraani, ky'oba olaba nti ziba ziggwa. Bwe kityo bwe kiri, bintu bingi ne biviirako omuntu okufuna ebisiraani oba olutwe, biwererako ddala nnyo. Just nkuggyiddeyo ebyo gwe yabadde abuuza, eyabadde ayagala okumanya nti bintu ki bye nsobola okwewala obutafuna lutwe, obutafuna bisiraani. Oyinza obutasobola kubyewala, ekikulu kya byonna kiba kikulu n'oba ng'onaaba ku ddagala. Osobola okupima n'omanya nti mu mwaka nina okunabamu ekyogo eky'omukisa wamu n'ekyambulula, ate ekiri siriyasi. Va ku buno bwe munaaba n'ofunayo olweza bbombo, kayayaana n'onaaba obwo. Olina okufunira ddala ekyogo ekyambulula nga kyogo kyennyini, nga kirimu eddagala bulungi nnyo eryo erikola ku nsonga eyo y'okwambulula, kiba kijja kukuyamba. Ate ofune n'ekyogo era eky'emikisa nga kijjuddemu eddagala eryo ettuufu eriba ligenda okukuyamba ku nsonga eyo emikisa. Nammwe abenzi oba abaagala ennyo abakazi, oba mmwe abakazi nga weebakibwako nnyo abasajja, olina okwerwanako nnyo. Nga bwe nkugambye, omusajja wakutwala mu loogi, toddayo buzzi waka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.